Haleluya, Mukama yeebazibwe nnyo. Mikwano gyaffe mwenna abatuwuliriza okuva mu mawanga ag'enjawulo, njagala kulamusaako nnyo mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Manya n'eddoboozi Lutaya Nicholas nate olwaleero mu studio zaffe eza Just Gospel Media Uganda. Waliwo ekintu kye ngenda okwogerako naawe kiri so sensitive. Bw'oba olina mukwano gwo akola yoga ndowooza omutegeera gw'eggambako nga bw'olaba abakyala abo abatudde. Muyite mangu sharinga ekintu kino. Oba oli awo abadde tamanyi kyakola, oba oli awo bakimuyingizaamu nga tamanyi, naye nzize olunaku olwaleero ate nakyo tukyogereko, tukikoleko, tukinnyonnyole. Kitegeeza ki? Kivaawa? Bakijjawa? Biki ebikirimu? Mukama yeebazibwe. Ekintu ekyo bakiyita yoga. Tugenda kwogera ku yoga. Olabe yoga bwali connected ne kye bayita illuminantism. Oba ekigambo kye bayita illuminati kyali kikujiddeko mu mutwe mu kulowooza ne mu kutegeera ekigambo ekyo. Bw'otunuulira ssente z'Abamerika kuliko simbo eya pyramid nga mulimu eriiso. Kati eriiso eryo liripresentinga aba illuminati. Kakati bw'ogenda ne mu Bayindi, tugenda kubiraba byonna, balinayo bakatonda baabwe, ba Lord Krishna, bani bayitirivu nnyo, tugenda kubiraba. Balina element eyo eya yoga, naye ng'ekiri emabega waakyo it's demonic. Mukama yeebazibwe. Naye ng'ekintu ekyo kyatandikira mu Bayibuli, sitaani gye yakibba n'akikyusa. Omanyi Bayibuli esomesa nti sitaani malayika ow'ekizikiza yeefaananya malayika ow'ekitangaala. So sitaani mubi nnyo, naye tugenda kulaba yoga. Gw'abadde akola yoga no meditatinga, oba oli awo badde tomanyi kyokola, naye nziza okutegeeza nti mukwano gwakikola, naawe kennyini abadde akikola, stop it, because you are awakening demonic spirits to work into your lives. Katusabe. Kitaffe omulungi omwesigwa, twagala okwebaza kubanga oli w'amaanyi, oli wa kitiibwa. Akadde kano tukateeka mu mikono gyo, yogera n'obulamu bwaffe, tuula mu mitima gyaffe, tukusaba ayi Omwoyo Omutukuvu tubikkulire ebyama. Bayibuli esomesa nti muweereddwa mmwe okumanya ebyama by'obwakabaka. Kitaffe omwesigwa, tuwe okumanya okwo kubanga twakuweebwa, tumanye ebyama by'obwakabaka. Omubi sitaani nabyo byabadde atukwesa okutuyita emabega okutukuba, nabyo Mukama tubitegeere. Weebale gwe Katonda waffe. Bayibuli esomesa mu Befeso 5:11 nti temutuula nabo abo abakola obubi, naye mwolese ebikolwa byabwe. Just expose them. Katonda waffe omulungi omwesigwa, we are here to expose the works of the demon. Amen. Weebale Mukama. Kakati waliwo kye tuyita, ngenda kukola introduction. Mu maaso awo tugenda kweyongerayo. Mukama awaana abatutuusizza, tujja kumwebaza. Yagala kubebaza mwenna abatugoberera, abatufollowinga, abatusubscribinzeeko. Mukama mwesigwa, mwebale, you're doing a great job. Naye nkujjukiza nti gwe okunsasula ku kino kyenkola tosobola, wabula ngenda kusaba ekintu kimu, gabanako ne munno, musheyalingire, mutaaginge, ayambibwe nga gwe bw'oyagala okuyambibwa naye ayambibwe. Tobeera wa mululu, tobeera mukodo, gabanako ne banno. Nina ebintu bingi nnyo bye tugenda okuba nti twogerako ffenna wano
njagala kwebaza Katonda olwa producer wange. Mukama mwebaza ku lw'obulamu bwe ffenna. Naawe ali eyo akukuumye. Tulina mikono gyaffe giri mu America, tulina mikono gyaffe giri mu Uganda, tulina mikono gyaffe giri mu Jordan, mu UAE, yonna all over. Twebaza Katonda. Mikono gyaffe giri mu Saudi Arabia, muri big nnyo mu abasinga. Amen. Tutandise. Abakyala abo bolaba batudde, omu atadde omukono mu kifuba n'omulala atadde omukono mu kifuba, balina stature, balina posture gye batuddemu. Ekintu ekyo nno kye bakola bakiyita yoga. Yoga si kintu kya lulimi luzungu. Abayindi bo bakiyita chakra, kyetwandiise spiritual awakening, sources of spiritual awakening. One of the source of the spiritual awakening, it is yoga. Njagala kujjukiza byonna byonna nga tubyogera, be ready and set. Totya. Ekiri emabega wa kintu kino kiri demonic. Now, waliwo kye bayita the third eye. Ndowooza ngenda kukikulagako, sabe producer akikolage ku screen yawo. Waliwo kye bayita third eye. Third eye, it is the mind. The mind's eye. Tugende mpola, ompulirize. Kye bayita third eye. Bano abasajja bakkiriza nti omuntu alina amaaso abiri, two eyes, one on the left and one on the right. Naye ate bakkiriza nti waliwo eriiso eddala omuntu lyalina, ng'eriiso eryo liri wakati w'ekyenyi. Laba ebisige ebibiri ebyo, wakati waabyo bo bakkiriza nti we wali eriiso eryo eryokubiri, kye bayita mind of the eye, oba kye bayita inner eye. Kakati bo bagamba nti eriiso lino lye li providinga perception z'omuntu zonna beyond ordinary sight. Nti eriiso lino liraga omuntu ebintu ebisukka ku ntegeera ye n'endowooza ye, ate nga biri spiritual. Mukama yeebazibwe. Kati kyekyo ekiyitibwa the third eye. Naye nga tebafokasinga ku maaso gano abiri agali kungulu, abula bafokasinga ku liiso liri eritalabwa lye bayita third eye. Kansoke nkulage ku liiso eryo, producer sooka olituweeko. Atyo kakati nga bw'olaba gwo omutwe gw'omuntu, olaba okutu, olaba emisuwa, olaba ennyindo. It is a 3D image. Kakati bw'oba otunuulidde mu bwongo bw'omuntu nga bwonna bw'obulaba ku screen awo buli munda, obulinga ebyenda, munda omwo mulimu akantu k'olaba aka red. Twakakoze bwe tutyo. Kakati akantu ako we wali kye bayita the pineal gland. Pineal gland, it is a human organ. Eri mu human head, mu bwongo bw'omuntu. It is a bean structure, kalinganga ensigo y'ekijanjaalo oba ekinyeebwa.
oba ensigo ya ffene naye nga kali mu formality bwetyo. Mu bwongo bw'omuntu kayitibwa pineal gland. Mukama yeebazibwe. Kakati akantu ako tugenda kukalaba. How do these guys use it ne bakituuma the third eye? Kakati bannabbi bonna ab'obulimba, bannabbi abalagula ebintu, they use that advantage okulabika nti balagula ebyobulimba. They will bring out something and you look at it nga kituufu, but at the back of it it's wrong. Kubanga sitaani kuva ku lubereberye mulimba. Now, paati eyo gy'olaba eyo eri mu bwongo bwa muntu. That is the pineal gland. Mu Bayindi, mu Indian culture, waliwo kye bayita, it's their tradition, a spiritual tradition, whereby that third eye is awakened. Oba bo kye bayita ajna oba chakra. Kati bakikola batya? Tuzeeyo ko producer olwetu abadde nga bakola yoga. Yes, kakati abakyala abo boolaba ekyo kye bakola, bali mu kukola kye bayita yoga. Yoga oyo Indian culture, Buddhist culture, tugenda kubiraba byonna, be baatandika ekintu ekyo. Naye bakikola oku awakeninga the third eye. Biblically tetuyina kye tuyita third eye. Tugenda kujjayo yonna eyo ennyiriri ze bajjayo okulabika nti bayimirizaawo ekintu ekyo. Naye ng'omuntu munda mu ye, mu bwongo bwe, mulimu organ eyitibwa pineal gland. Pineal gland eyo ate eri connected synchronic information to the spinal cord of the human being. Nakyo tugenda kukiraba. Now, the Indian culture or Indian society erina kye bayita spiritual awakening. Njagala nkutegeeze mukwano gwange mpuliriza nti ebintu bino bye mukola yoga, it is not just something that you see. It is something big. Oli mulokole okola yoga, manya kye kitegeeza. Tosobola kuweereza bakatonda babiri. You cannot serve God and Mammona. Ekyo ky'obeera oli mu kukola, obeera oli mu ku awakeninga the spirits. Mukama yeebazibwe. Kakati third eye eyo gye nkulaze bo gye bali faalingako. Kansoke ngikulageko. Yeeyo wensonze akasaala baako. That is the third eye. Esangibwa mu siringi, esangibwa mu dollars, mu sente z'Amerika. Era ogiraba ng'eri mu pyramid. Pyramids ezo ez'Abamisiri, Aba-Egypt. Aba-Egypt balinayo katonda waabwe ayitibwa Horus. Horus naye alina eriiso eryo. Kati eriiso eryo likozeseddwa mu western religions. Bwe tuba twogera ku kye tuyita western religions, tuba twogera ku new age movements, omuvazi cults empitirivu nga ba illuminati bakozesa eriiso eryo, ne ba freemasonries nabo bakozesa eriiso eryo. Naye eriiso eryo
balijjawa. Eriiso eryo balitunuuliza nti omuntu alina amaaso abiri, 2 eyes. But these 2 eyes, there is another eye positioned between your 2 eyes. Kati laba ebikoowe bubwe biri eby'enviiri, obukoowe wakati awo mu kyenyi awo we bapositioninga third eye. Eyo kolabako akalimu red, si bwe katube kafaanana naye ko kali mu ngeri ya nsigo oba ey'ekijanjalo, something of the kind, oba ey'ekinyeebwa. That is the pineal gland. Kati ekyo kye bakolako awakening. Bakikola batya? Bakikola abantu bameditatinga, batuula nga abakyala abo bobalaba, they meditate. Nali nkikozeeko ne nkigezaako, kyali kintutte. So it's very very dangerous. Kubanga wateeka okubawo omuntu ali wali ebbali ayogera ebigambo ebitwala your consciousness, because kino ekintu kiriidinga, it leads your inner realms spiritually, it leads your ntwale ntya, this third eye, it opens the gate, ntwale nti it opens the gate of your mind, your inner realms. It leads to the inner realms and space of a higher consciousness. Nti chikutwala ne chikusukkulumya to the normality, nobeera abnormal spiritually, nobeera ng'owambiddwa. And when they do this, omuntu yenna abeera akuleading okola ekintu ekyo, I'm making sure that your mind is empty so that you meditate upon the third eye. It is just a meditation. Nozinga emikono, bwakugamba nti emikono gizinge bwoti, kola obugalo busatu obuwanike, n'ayogera ebigambo byasoma mu kitabo. Waliwo ba gulu, babayita ba gulu oba bayite ba monsters. Abamu mulaba firimu z'aba China nga mulimu abo ba aboti, bebayita ba aboti, ba monster. Abayindi nabo babirina, so babayita ba sun gulu, just G-U-R-U. Bebabeera abakuwa trainings ezokulabika nti ba openinga your third eye. Yebazibwe Mukama. Nga bwe nkakulaza akantu ako mu mutwe akayitibwa pineal gland, it is just an organ. Nga bw'onaalengera obwongo, nga bw'onaalaba medulla oblongata, nga bw'onaalaba eriiso, it is just an organ. It is not even anymore a way to be connected spiritually. No. Tekali connected to your spirit. Never. Kubanga omubiri n'omwoyo. Naye what they do is to make you meditate. No sirikirira, no meditatinga, so that they can empty your mind. Bweba emptyinga mind yo, that's when you lose your normal conscious and you gain the higher conscious. It is a state whereby the third eye, it will symbolize you. It will push you. It will put you in a state of enlightenment. Nti obeera mu kintu, obeera mu nsi emu ng'olinga afunye okwakirwa. Kakati awo
we bajja ekigambo ekiyitibwa the illuminati. Illuminati kigambo si kibi, tekiri demoniki, naye bakikozesezza bakyekutte nti bo bayakirwa. I can say I am illuminated, oba I was illuminated when I accepted Jesus. Nayakirwa, nafuna ekitangaala bwe nakkiriza Yesu. So I am illuminati. Kakati ekyo ekigambo kizibu nnyo kyakwogerwa, era bw'okyogera bagenda kugamba you belong to a certain group eyitibwa the Illuminati, the Pyramid Society. Bali bakanywa musaayi, ba Freemasons, the cults zonna eziri mu Western Age, mu Western religions, the New Age movements. Kakati ekyo sitaani kyakola. Bw'osiriikirira n'omeditatinga ku kintu ekyo kye bakulagirira okukola, omuntu yenna aba akulinaanye mu maaso ayinza okutwala ku mazzi nga galina sawundi evaamu, n'osiriikirira n'akulagirira kola bw'oti, kola bw'oti, kola bw'oti. At the end of the day ojja kumaliriza nga tokyeraba wano w'oli, but you are in a higher conscious. In other words, ng'oli mu nsi ndala. That's what they call the third eye. And they use yoga. Yoga eringa dini. Yoga kiringa cult. Yoga it's cult. Iringa dini. There is a group of people who are following it for a spiritual awakening. And that is the truth. Kati gwe atanaba kukiyingiramu, naawe yakiyingiramu, esaawa omanye what is behind there. Kakati third eye eyo nga bwe nkugambye nti they use it for you okulabika nti no you are enlightened. You observe the senses of chakra. Kati abayindi bakiyita chakra. Waliwo abafalansa, waliwo ekigambo kiri mu Lufalansa eyo bakiyita clairvoyance. You become a clairvoyant. Clairvoyance kitegeeza kirimu ebigambo bibiri. Clair, C-L-A-I-R. It means clear. It is clear. Voyance means vision. Kakati, that is the ability to gain information about anything, any person, any place, any location. You go extra. You sense extra. We call it extrasensory perception. Nga ebintu obiraba bulala nnyo, beyond normal. Gana amaaso ag'omubiri gaziba, n'ofuna amaaso ag'omwoyo, and you become a clairvoyant. Kati, those people, they don't use the Spirit of God. They use the spirit behind the third eye. When you are illuminated,
kye bayita okwakirwa. Njagala nkujjukize nti sitaani yeefaananya malayika ow'ekitangaala. Sitaani naye kitangaala gy'ali. Ekyo kye saagala weerabire. Yeefaananya malayika ow'ekitangaala. So, whenever you sit and meditate, olaba ebintu ebirala. This is the spirit used by false prophets. Wali obaddeko awo n'olaba nabbi ng'alagula, najja mu service n'agamba praise God, kama yeebazibwe, leero nzize kulagula, mwenna ngenda kubalagulako. Bwe mba nga nsinze gundi, mwenna nzize wano ngenda kubalagulako. Ne bategeka prophetic gatherings. Buliriza, ne bategeka prophetic gatherings, kaseera ka kulagula. Buli omu jangu, naawe n'odduka emisinde ogenze kulagula. Teyeetise kigambo kyo specifically nti kizze gy'oli gwe nakaggwa kulagulako. Singa ayimirira eri n'akuba essimu n'agamba nti musumba gundi, nsinzidde eno Kenya, naye naloose nina ekigambo ky'obunabbi eri nakaggwa, eri Monica, eri Mukisa, eri Mukasa, eri Joseph, eri Jeremiah, mu chaachi yo Mukama mpadde ekigambo nkireeta. Nabbi wa Mukama najja straight kuva Kenya, najja mu service, n'ababuuzaako n'agamba nakaggwa aliwa ajala, tinzuuno bw'ati Mukama bw'ayogera. In privacy, tekikwetagisa kwata muzindaalo. Then n'omala n'oddayo. Kati nkubuulira how familiar spirits engeri gye ziwambyemu prophetic ministry, olw'ensonga nti bannabbi baagadde nnyo okulaba ne bye batalina kulaba. Mpuliriza mukwano gwange, waliwo ebintu ebimu by'otalina kulaba, waliwo ebintu ebimu by'otalina kulaba. Ngenda kuwa ekyawandiikibwa. Nabbi wa Katonda, waliwo ebintu ebimu by'otalina kulaba, nga bw'olwana ennyo obirabe ogenda kujjamu buzibu. Nkiddemu, waliwo ebintu ebimu by'otalina kulaba, nga bw'olwana ennyo obirabe ogenda kubijjamu buzibu. Ne gwe babigambye agenda bifunamu obuzibu, olw'ensonga nti prophetic or the spirit of prophecy, it comes with ejjira ku mulamwa. Prophetic anointing ejja with a purpose, and that purpose is God's purpose only, not your gain or purpose. Kakati buli woyimirira mu bawulire eyo, sigenda kwogera mannya gaabwe, n'agamba nti ndagule, can I prophesy? Can I prophesy? Eri ne bagamba yes, man of God, prophesy, prophesy. Kati kitegeeza nti kyali mu kukola, ali mu kukikola nga ye. He is doing it. It's not God's purpose. It is not God's timing to prophesy. Naye akisise akikole. Kakati awe wagenda okuva familiar spirits. Tulabye bannabbi bangi, abaweereza abalungi nga bannabbi, n'alagulayo leero ne bikola.
enkya n'alagula ne bigaana n'abikaka n'atandika okubikanika bikole. Mu kubikaka bikole n'ajjamu obuzibu. Familiar spirits ne zimuwamba. Awo malayika ow'ekizikiza ne yeefaananya malayika ow'ekitangaala. Ogwasooka Mukama yakugamba nti amazzi ago g'oli mu kunywa gawa omulwadde awone. Omukyala oli mu kibiina ayambadde red gamuwe alina ekikulukutu. N'okola nga Mukama bw'akugambye nti bw'ati bw'ayogera Mukama. N'omuwa amazzi n'aganywa ekikulukutu ne kikala. Kakati next time ojja kwagala okola ekintu kye kimu. Olaba omukyala ali wali akaaba omutwe gumuluma. Waliwo omulwadde mumwe nti ye kwata amazzi gaagano. Ndese kyakulabirako. N'omugamba geeyire ku mutwe ng'okozesezza amagezi go. Geeyire ku mutwe. Omulwadde n'awona. Omulwadde n'agaana okuwona. Kale oba awonye oba tawonye naye okoze ekintu kye kimu. Tukiteeke mu perspective nti tawonye. Bw'agaana okuwona ky'ogenda okukola ogenda kukaka. You are going to force the spiritual realm olabe oba obeeko ky'okola ekinaleetera omukyalo ono okulaba. Familiar spirits zigenda kukuwamba zikuwe information nti kati oba oyagala abantu bawone bawenga amazzi. Ndese kyakulabirako. Kakati awo familiar spirits wezitandika. Njagadde kugamba nti waliwo ebintu ebimu by'otolina kulaba. Waliwo ensi emu gy'otalina kugendamu. Katonda bw'owebaka ekiro n'ofuna ekirooto n'oloota embwa ng'ekugoba, n'oloota abasajja nga bakutte amajambiya bakugoba, n'oloota emiti gyonna nga gikuvunnamira, n'oloota ennyanja ennene, n'oloota empologoma, n'oloota abasajja, n'oloota abakazi nga beeyambudde amabeere, n'oloota abasajja ng'empale bazambuddemu, n'oloota ebintu bifaanaganako ebityo. Kyali kikutuuseeko. Kakati Katonda ekintu ky'atasobola kukola bwewaawo ng'asobola kwe kukubikulira the reality of that spiritual world. N'akulaga demoni eyo eya Jezebeli bwefaanana n'agiggyayo mu bulambalamba. Katonda ng'akubikulira akulagako katono what is happening and what is coming in the spiritual world. Akulagako katono. Kakati bwe bw'olwana ennyo oyagale okulaba ebisingawo ku level gy'akutaddeko, oyagale okulaba ebisingawo, ogenda kukijjamu obuzibu. Kankuwa ekyo ekyawandiikibwa. Lubereberye 3 tugenda kutunuulira the fall of man. Lubereberye 3 olunya olusooka. Luno kandusome. Now the serpent was more crafty than any other beast of the field that the Lord had made. He said to the woman, did God actually say, ono devil yayogera, did God actually say you should not eat of any tree in the garden? Ddala Katonda bw'atyo bwe yabagamba. Olaba nti sitaani yaguddewo emboozi. Ali ku mukyala ali mu kwogera naye. Omukyala si ye yagamba sitaani nti bw'ati Katonda bwe yayogera. Sitaani yagamba nti ddala Katonda bw'ati bwe yayogera. Emiti gyonna mulyenga naye guno omuti ogw'owakati temugulyenga. Omukyala n'addamu n'amugamba nti emiti gyonna tunaagiryanga. We may eat of the fruit of the trees in the garden, yes. But God said, you shall not eat of the fruit
of the tree that is in the midst of the garden. Nga bakimanyi. Neither shall you touch it, lest you die. But the serpent said to the woman, you will not surely die. Titojja kufa. For God knows that when you eat of it, ulira akagambo kana kaddako, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. Njagala lunyiriri lwa kutaano lwokka, Genesis 3:5. Otugenda okusooka okukoma wano, tujja kweyongerayo mbawadde introduction. Sitaani agamba Eva nti Katonda akimanyi nti bwe munaalya omuti guno amaaso gammwe gajja kweggula. Nti amaaso gammwe gajja kugguka. Bayibuli etusomesa olunyiriri lwano lutuyisa n'okutiisa nti omukyala bwe yalaba omuti nga gwa kwegomba mulungi eri amaaso ge, n'alya n'atwalira n'omwami we ne balya. Omwami we naye n'alya. Mpuliriza waliwo akagambo kalwano kenjagala tugabaneko kengendo sooka omaliriza nako ku episode eno. Sitaani yabuuza omukyala ono nti kituufu Katonda yayogera bw'ati ne bw'ati ne bw'ati? Kubanga omusota guno mukalabakalaba nnyo, guli so crafty, gulina amagezi ago. Sitaani alina amagezi ago ag'ekika ekyawaggulu agali high intelligence, very high. Yakimanyi nti baabategeeza ebintu bino temulina kubikola, temulina kukola kino. Naye yabalaga nti nedda, Katonda akimanyi bulungi nnyo nti bwe munaalya amaaso gammwe gagenda kweggula. Amaaso gammwe bwe ganeggula mujja kubeera nga mumanyi obulungi n'obubi. Awo njagala tusooke twogere. Yali akitegeddeko nti amaaso gaabwe maggale? Kubanga before abantu bano babiri nga bayita mu nnimiro nga balaba omuti guno ng'amaaso gaabwe maggule, Bayibuli terina weeraga nti amaaso g'abano ga Eva ne Adamu gaali maggale. Amaaso gaabwe bombi gaali maggule, tebaali bazibe. Bayibuli terina we recording nti Adam and Eve they were once blind. They were not blind. Amaaso gaabwe gaali galaba. Naye Sitaani ye kye yakola n'abagamba nti Katonda akimanyi nti bwe munaalya omuti guno amaaso gammwe gagenda kulaba. Maaso ki ge yali ayogerako? Maaso ki ge yali ayogerako? Yet nga bulijjo omuti ogwo bagulaba n'amaaso gaabwe. Kakati olunyiriri olw'omukaaga lugamba nti omukyala bwe yalaba ng'omuti mulungi, ate bulijjo ng'alaba, naye ku mulundi guno Bayibuli esomesa nti bwe yalaba. Kitegeeza nti ono omukyala yayaka, tukite last to see. Yayaka, yabyakiramu, yayagala okulaba, yayagala okumanya ekiri behind. Sitaani n'abikkula amaaso ga Eva n'alaba bye yali talina kulaba. Nkiddemu, Sitaani yali akimanyi bulungi nnyo nti amaaso g'abano geggadde, amaaso agaliwa
ag'omunda, ag'omwoyo gali mazibe, nga Katonda abaziyizza okubaako bye batalaba for his reasons, maybe for a specific period of time. Nga we baali nti baali bagole mu lusuku nti oba when time to come nga bakuze bategedde how to control this, amaaso gaabwe naagabikkula. Naye Bayibuli ekulaga nti amaaso gaabwe, amaaso ga Eva ne geggula, bwe geggula ne gatandika okulaba nti omuti mulungi. Kikiyingizaako okutegeeza nti Katonda alina limitation yo ey'okulaba mu nsi ey'omu mwoyo. You are limited. You are not entitled to see everything. Kati buli wofuna avenues endala osobola okulaba ensi ey'omwoyo, tukiyita kwelaguza. That's why nti sitaani n'atandika okukola ekintu ekifaanaganako bwe kityo, opening of your mind, meditation. Njagala kutegeeza buli cult yonna eriwo olwaleero n'ebigenda mu maaso ebiri demonic, lubereberye we bitandikira, tewali kipya, byonna lubereberye sitaani we yatandikira programs ezo. Now kubanga nti mulimba, bano abakyala boolaba abali ku screen eyo, they are sitting, see how beautiful they are. Ebigere engeri gye babiwumbyemu, osobola okubasanga nga nabo balina enzikiriza zaabwe, oba bakatuliki oba ba orthodox oba balokole. N'abalokole gye bali abagenda okukola ebintu ebyo biyoga. Tugenda kulaga mu maaso awo gye tugenda okujja, olabe bakatonda ba India, olabe abantu bye bali mu kukola, olabe abantu ennyimba ze bali mu kuyimba, n'eza gospel zennyini video ze bakola nga zirina information nga eva eri mu ba cults. Oba babikola tebategedde oba babitegedde, sitaani tafaayo, yakuba ba Eva, the first family, kubanga baayagala okulaba. Kati njagala kwogera naawe ayagala ennyo bakulagule. Man of God, yes, prophesy. Can I prophesy? Yes, prophesy, man of God. Guno mwezi tulanga prophetic service. Mujje tugenda kulagula omu ku omu. Olimba. Nkizeemu ekyo, sigenda kukirimba. Nkizeemu, mulimba. Ekigambo prophetic word ya Mukama tejja bwetyo. Kyova olaba nti mulangiridde ebigambo ku bantu ne birema kubaawo. Gwe balangirirako ekigambo ne kibaawo, Mukama yeebazibwe. Naye waliwo familiar spirits. Tukomye wano olwaleero kubanga tugenda kukola episode endala. Tukomye wano. Abantu bano sitaani abakozesa bakugamba nti you have to sit down, play soft music, think and meditate. And when you're meditating, you have to empty your mind. Your mind must be empty. How to do it? Sijja kugamba. It's a training. Amasomo gye gali. China balinayo amasomero, India balinayo amasomero, ne mu Uganda nayo balinayo amasomero. Wonna, it's all over. Buli woolaba wonna wali yoga. Balina training eya
third eye opening. Third eye opening, it's demonic. Nga bakozesa yoga. Kyekyo kye bakola Eva ne Adam. Eva yalaba byayita kulaba. Kati abantu bano bakozesezza ekintu ekyo to spoil, to dilute your spirit, to dilute your inner soul. Wadde walokoka naye ng'ebintu ebyo bikola, they are diluting it. Wali okutamata n'osuulamu omunnyo. That's what they are doing. Abantu abo abakozesa third eye eyo gye nakulazeeko bajja mu Bayibuli ne bakoppamu ebintu ne bakozesa omubiri gw'omuntu to divert the word of God. Kati ogwo mubiri gwa muntu, brains oziraba, n'amatu ne veins, nnyindo. Naye bagenda awe wali akantu we wali location ya pineal gland. Pineal gland bo bakkiriza nti eri connected n'obwongo bwo, nti bw'oba weebase ekiro obwongo bwo butambula ne buva mwogwo omubiri nga bukozesa spirit yo ne bugenda mu nsi endala n'otandika okuloota. So gana maaso nga gegadde, waliwo eriisa eddala eriri mu kutambula, eriri mu kulaba somewhere. So they use that. Ekiro nga bw'obeera nga weebase, mind yeebeera calm. Kati they bring that to new day life. Nti meditate, beera nga ayeebase, obeere nga tulo gwe tutute, then you meditate, you make your mind empty. Twali tuli mu kusoma baatugamba ng'edda nti an empty mind is a devil's what? Kamaleeyo. An empty mind is the devil's da. Kakati, that's how they want you to be. Empty your mind, meditate. Siriikiriramu o meditating nga bakupulengera bu music obusendekerevu nga buli demonic, olowooze ku nsi endala. Kamalize n'olunyiri luno. How do we meditate? Babalokole. Zabbuli essula esooka olunyiri olusooka. Kale tusoma olusooka. The way of the righteous and the wicked, blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seats of scoffers. Second, olwokubiri, but his delight is in the law of the Lord. Okusanyukirwa kwe kuli mu mateeka ga Katonda. Ewali amateeka ga Katonda, that is the word of God. And on his law, ne ku kigambo kya Katonda, he meditates day and night. So how do we meditate ngaffe abalokole? We don't meditate using yoga system. We meditate using the word of God. Bw'atyo Katonda bw'ayogera ne Yoswa, mu Yoswa essula esooka 8, ti ekigambo kino eky'amateeka tekivenga mu kamwako, kirowoozengako emisana n'ekiro. That's how we born again Christians meditate. Ffe abalokoka bwetyo bwe tulowooza ku kigambo kya Katonda. We don't need to be first emptied in our heads. Emitwe gyaffe, mind yaffe ebeere empty. Tetulina kusooka kugenda kukola yoga. Mukama yeebazibwe. We don't need, tetulina kubeera clairvoyant. Tetulina kubeera extrasensory perceptionists. Nti gwoyagala obeere waggulu nnyo, you want to go in the higher realms of intelligence, otegeere n'ebigenda okujja omwaka ogujja. You speak to the spirits of the dead. Kubanga balina emisomo gye babasomesa nti bw'obeera ng'osirikiridde bw'otyo osobola okulooza ku maama wa yafa n'omulaba nga zze ne munyumya ne mwogera. That is demonic. Kyekyo sitaani kye yakola Eva mu lubereberye.
Bible esomesa nti sitaani bwe yajja n'amugamba nti Katonda akimanyi nti bwe munaali omuti guno mujja kulaba. Question, baali balaba before oba baali tebalaba? Bible ekulaga nti before baali balaba. Tewali Bible we recordingira nti Adam ne Eve baali tebalaba oba Eve yali talaba. Yali alaba. She was not a blind girl. Yali alaba. Naye sitaani bw'ajja n'amala n'ayogera naye n'amukuba akalimi. Eva naye n'awuguka n'abeera lasting n'ayaka ayagala okulaba ennyo ebisingawo n'amukwata. Bwe yamukwata awo n'amunyiga. Njagala bagamba mu abadduka mu bannabbi eyo mbu simanyi balanze prophetic service mujje tubalaguleko, be careful. Sigamba nti nabbi w'oyo mujeemu obwesige naye nze nkubuulidde. It is not like that because bajja kulagulako ekintu ky'otalina kutegeera. Katonda alina limitation ya prophetic n'abyesigaliza nga bibye nga tayagala gwe obitegeere, either nga alina omuntu gw'agenda okubiraga omulala nga kigenda kutwala years gwe n'obyagala obirabe. Kati kyaviiramu ba Eva okugwa. So tukyeyongerayo, tukyalaba ebintu bingi. Nkomye wano olunaku olwaleero. Yoga, emyoyo egimulimu emabega nga bakozesa kye bayita the third eye. Third eye ndooza nagikulazeeko yeeyo. Third eye eyo gye bakoppa tugenda kugiraba. Balina we bagijja mu Bayibuli awo, tugenda kujja byonna tugenda kubiraba. Tukulage nti sitaani ye bw'atyo bw'ali. Eyo eye eri mu sente z'Abamerika gye batunuulira bagijja mu mind y'omuntu, mu bwongo bw'omuntu. Awo gland eyo bagita pineal gland gye bajjamu ekifaananyi. Bakijjamu batya, bakitandika batya, byetugenda okugendamu. Ojja kwetegereza music w'abantu yenna gwe bazannya videos zaabwe zonna oba ozeetegereza ezisinga ez'aba gospel musicians bye bali mu kukola byonna biri mu ba illuminati. Bintu it's a wide thing. Tukomye wano kama yebazibwe. Njagala kwagaliza olunaku olulungi, webale kubeera muwuliza mulungi ku Just Gospel Media Uganda. Mukama agenda kunjagalira, Mukama agenda kukuma. Until then, we tunakwata episode endala ne tugiteekayo, beera ngo followinga this time. God is going to bless you so much. Sinza vaawo wano nga sikusabidde. Kitaffe omulungi omwesigwa, njagala okwebaza olw'abantu bo, nkwebaza kubanga oli mukulu. Nsabye omusaayi gweka ku musaalaba gwambala abantu bano, ekitiibwa ky'Omukama kiveeyo eri obulamu bwabwe, waleme kubeerawo omuntu n'omu awambibwa n'emyoyo gino egiva emagombe, wabula wabeerewo obulamu obujjudde mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mwensabidde nange neŋŋamba nti have a good time. We meet when we meet. Amen. Bye bye. Jesus is Lord. Just Gospel Media Uganda.